Kkooti enkulu ewozesa emisango gy'engassi etaddewo olwanga 5 omwezi gwa Gatonnya oba January omwaka ogujja okutandika okuwulira omusango ogwa Kkooti gwe yatwalayo. Ono ng'embaka wa lw'emiyaga mu lukiiko lw'eggwanga olukulu awakanya ekyasalibwa akakiiko ak'ebyokulonda obutajja mu lwokaano munne wa NRM General Emmanuel Rwashande bwe bavuganya ku kifo kino nga mulango obutabeera na mpapula ezimugwanyiza okukiika mu Paalamenti. Rwashande atalina P7, atalina siniya ey'okuna, atalina makiwa entry ebigezo by'abakulu ye gwagamba nti yasigalimu. Eggwanga lyekaabire kubanga ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda ali mu kisaawa alwana ayambadde obujoozi alwanyisa buli omu. Ssekikubo era yeemulugunya kusiga eddamuzi ku nsonga y'okujja omusango guno mu kkooti y'e Masaka okuleetebwa mu kkooti y'e Kampala. Ssekikubo nga yasooka kutwalira akakiiko k'ebyokulonda okemulugunyako kuno alumiriza nti retired Major General Emmanuel Rwashande talina mpapula ezimusobozesa okubeera mubaka wa Paalamenti, so ng'era alumiriza nti ono teyalina mikono egimala okumusemba bwe yali asunsulibwa okuvuganya ku kifo kino, ng'era alumiriza akulira ebyokulonda e Mawogola nti yamugattirako emikono gye yaleeta ku lunaku lwennyini olw'okusunsulibwa. Eyajingajinga emikono awagikemu emikono emirala. Eyawandika ripooti ye ng'ennaku z'omwezi 11 nga yanukula okuwaaba kwaffe ate ffe nga twali tetunnawaaba kubanga twawaaba ng'ennaku z'omwezi 14. Kakati mu byonna byonna abo bonna bakyekwese tunoonya bwenkanya mu kkooti beekwese, n'ekisembayo tulindiridde omulamuzi akawaŋŋamule nti mu 1981 ne 82 waliwo UPDF ng'ate ffenna tumanyi nti amagye agaaliwo gaali ga UNRA. Kati ye Rwashande ate certificate agamba yafuna certificate ye mu 81 ng'ate ffenna tumanyi nti kwolwo wali yali UNRA UPDF emala kujja mu 1995. Ono kyokka okwemulugunya kwe akakiiko k'ebyokulonda kakugoba kwe kusalawo n'addukira mu kkooti enkulu okujulira. Olwaliro omusango guno gubadde gulina okutandika okuwulirwa kyokka tekisobose oluvannyuma lw'oludda oluwawaabirwa okutegeeza nti ddwo terwafuna mpapula zirutegeeza nti lulina omusango ogw'okwanukula. Omulamuzi Joyce Kavuma asabye oludda oluwaabi amangu ddala okuwa be bavunaana empapula ezikwata ku musango guno era bateekemu okwewozaako kwabwe mu bwangu ddala. Kkooti era eragidde oludda oluwaabi lwanukula obutasukka ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa Gatonnya omwaka ogujja, ate abavunaanibwa bawumbewumbe okwewozaako kwabwe nga 3 omwezi gwe gumu olw'okuwulira omusango kutandike ng'ennaku z'omwezi 5 Gatonnya omwezi ogwo gujja omwaka 2026. Munnamateeka wa Ssekikubo Kalebwa alaka mu mativu nti omusango guno baakuguwuuta buva kuba bo bakakasa nti munnamagye yaganyuka era akwatidde NRM bendera mu kalulu lw'emiyaga Emmanuel Rwashande teyalaba mbaawo zimala ezimusobozesa okwesimbawo ku kifo kino. So we filed this petition and application to Masaka High Court, which rightfully hears election petitions and anything related to Sembabule. And to our shock, the matter came to civil. So we wanted the judge to clarify that. Munnamateeka w'akakiiko ak'ebyokulonda Eric Sabiti naye alina byatubuulidde ku musango guno. Kubanga ebyaffe byonna tugenda kubiteeka mu kkooti kubanga naffe tugamba nti naye yatuula omusango gwe yalina ogufayiringa within time n'atuula nagwo ng'ensala girina ekyo tugamba kati tetuwaliwo omusango wano. Aneti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV amalindirire.